Yes, Faadi TV ujimbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya. Enda kubasaba musubscribinga ate munyigene kade mwena mbibaza era mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga munfollowinga abali e Saudi Arabia, Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV UG. Followers secret bali mengo, followers secret bali mengo bagita followers secret eri mengo baji botiki yana mpija Florence bagita followers secret eri mengo mujinonyeko so ngati ne Veloci Cafe nayo eri machindi eno yana mpija Florence mugende mu supporting mu abagalo kubanga mufuna ekimere ekyakabi mugende ku Veloci Cafe eri machindi Veloci Cafe yana mpija Florence nampija Florence omwana wa Roma tukimugire mu supporting so ngati ne followers secret eri mengo Veloci Cafe eri machinje followers secret mengo mugire mu supporting abagala ngoye abagala obuvazi mugende mengo abagala emmere okulifuna piraawo omutawano okufuna ennyama ensike enkoko biki gena ku Veloci Cafe bali machindi wali emmere bafumba bulungi nampija ndoza mu mutegera mu bintu ebyo mwana mwala wa Tabunyo restaurant ya manyi wagita Veloci Cafe. Ensonga za Kasumba zikutte wansi ne waggulu Kasumba ebintu bya Kasumba byo bitabula bikonfusinga ne mama wenyini akonfusinga ge mazima oba nnako mukazi watu yamususeeko obungi otunya akatambike bakola ne mama Fina ng'akyali mama Fina ng'egye bakabamu bali balaga nti omwana afudde kubanga yali akaba ng'agamba omwana we takoze eki tasobodde kuddamu kukola ki kumulabako era ng'agamba omwana we agenze bw'atyo kugamba bitabula aye n'ekizibu ekirala kivula amawulire gatambulatambula ku social media ngalaga nti omwana ono yakoze eki yafudde ensenga za Kasumba zikonfuzinga zitabulira ddala gemazima zitabulira ddala otula information size netambula ku social media n'abasajja Abawalabu tebagala kubanga balaga Kasumba oba gyali nti bakale bamukuba ekifaananyi mu komera gyali artistiko bamukuba ekifaananyi essaawa eno ng'ovudde ku ebifaananyi ebikadde nga tannakwatibwa bamulage nti oba gyakola ki nti gyali tebaagala bagezako kubanga babakaka embassy geza kubanga ebakaka embassy bageza kubanga bakaka embassy ye Saudi Arabia eri mu ggwanga Uganda okubako information gye bakola ki gye bakola ki gye balaga family ya Kasumba naddala maama we atikuba mukube ekifaananyi maama wakola kyamulabe nti omwana gyali akyali mulamu bakyaganye kakyebuzibwa lwaki tebagala kubanga bamukuba ekifaananyi okukiwa maama we bani mukuba ekifaananyi ne bakikola ki ne bakiraga maama ne bakiteekana ku internet ku social media okulaga nti omuntu gyali muki mulamu kubanga tisaze ebintu ebitambula ku social media bikonfusinga n'abantu abanigambye nti babayambe bibatabula abagamba yafudde otuya information yatambula bali lunaku lwakumeka ye maama lunaku ndoza lwali lwakumeka lwakuna ekiro lwana kunoza lwakuna ekiro information yatambula nga ngiraga nti yakoze eki yafudde ndozo olinge mama Fina nga agumya mama wa Kasumba nga engeri gyakabamu ngalaga nti omwana yafudde ngengeri gyebogeramu ne mama Fina ngiraga nga omuntu yakoze eki yafudde abasinga kyakola ki kyaba confusing nga kivula abana bavayo ku social media ne batandika okubanga abana ku social media bavayo ne batandika okubanga bakola ki basharinga information ye yali etambula eraga nti Kasumba akoze eki yafudde ate za tezibusali nga bagamba nti ate mulamu bitabula bikonfusinga bitabula nenga information etambula esansi taga kyali omulamu naye ekyewunyisa maama yebuza mama wa Kasumba yebuza lwaki ate ziko tibakola ki tamukuba ekifaananyi atiko ne bakikola ki ne bakiweza embassy ya Saudi Arabia eri mu ggwanga Uganda ne bakola ki ne bakiraga maama we n'akiraba kubanga obusobozi babuyina embassy mu eri muno mu Uganda eri Saudi Arabia eri mu Uganda babasobola kyabasobola kubanga baweereza ekifaananyi ky'omuntu kubanga ebiseera singa buli muntu gwe basiba mu kkomera abawayo amannya ge basobola okukola ki kumunoonyaako okuko ne bakola ki ne bamukuba ekifaananyi kubanga amannya bagawandiika ag'abasibe mu bitabo abasinga beebuza lwaki tebalaga ekifaananyi ekiraga nti ndaakyali mulamu lwaki Abawalabu bakyakalambidde okukola ki okubaako ekifaananyi kibata okukiweereza maama kubanga maama wagamba atisiko wanaba ku kifaananyi ajja kukakkana bagita Faadi TV gye munange ebitambula essazo bikonfusinga bitabula ate yafudde akyali mulamu kugamba bitabula